Bambo badde oli mu kabadi. Nabo bakocho bagamba. Bagamba nti ndi mu kabadi balimbira ddala kuze kubatulaba. Kyekiriwo. Kyekiriwo kiri kitya baganda bange. Amanyago. Amanya bampita Power UG abasinga gwe mumanyi nga Power Graphics. Yeah man. Embozi zino ze tulaba ezitambula ku social media and ku mainstream media. Omuyimbi Power UG afunana producer Di Mario. Tutandikirawo okwatagana otya ne Di Mario. Di Mario twakwatagana ngeri gye nkugambye nti Power Graphics nti ndi mukozi wa bipande ebyebivulu byonna ebisinga, so twakwatagana mu business eyo nti nina abayimbi be yabampanga ne mbakolera bwe bityo era bwetyo bwe twakwatagana. Then okujja okubanga essaawa eno obadde omubanja oba essaawa eno omubanja obuzibu bwava ku ki era kituka kitya okubanga ate omubanja ate nga mwali mukwatagana bulungi? Obuzibu tubadde twafunyemuuko obuzibu obutategeeragana nze naye nga nali nagenda naye nengenda mu studio ye last year November ne tutandika ku project okukola wamu project naye nabanga ampanvu yanga delayinga project yange nga ate n'amasimu tagakwata ekyanvirako nange kenyini okunyiiza kuba nayagala ensonga tuzimalirize ng'abantu ngende ku studio ye tubyogeremu naye ne bwe natuuka ku studio nanneekwekako nekinyiiza nnyo kyobulaba nange mbadde natabuse nnyo nengamba badde nze kisinga obukulu tekibadde nnyo nakya ssente badde just njagala awe respect eyo y'okuba omulimu gwe business naffe abayimbi n'atuwa respect era kyembadde njagala kyekyo ekikulu si ssente. Ekigambibwa mbu yabba oluyimba lo yabba n'abako omuyimbi gwe yaluwa nabirabe nabyo bitambula ate kyali kiti ekyo era yaluwa muyimbi ki oluyimba sijja kuba sure naye ngamba nti oba yalubba naye ekyenzoola okugamba engeri gyabadde adirenze project yange naye waliwo oluyimba olwafulumya olwaliyamu nga mulimu line yange era kyekibadde kyantabudde nenga kati odirenga project yange ate music atandise ofuluma nga basampulinze mu luyimba lwange kyekibadde kyantabudde nnyo kuba ye yabadde nga takommunicatinga nange ng'ate nga nze kyembadde nsinga okwagala communication to make peace naye ngaekisinga obukulu nze muntu atayagala ntalo baba asazeewo n'agamba waayi let's make peace nze siina buzibu omuntu yenna bwe yeetonda. Njagala kubuuzaawo wennyini essaawa eno muli ku phase ki naye muli mu njogerezeganya kiwedde omuliro okyagwambusa kyekiriwo kati amulabye ali yakulaba ayagala kumanya era onsangidde wano nva kati ku poliisi azze ne tukkaanya ensonga ne yeetonda n'ategeera ensobi ye ne ssente n'azikomyawo ne mugamba no problem my brother bwoba osazeewo tubeere mu mirembe nze muntu asinga okwagala emirembe let's make peace. So nze naye ebintu ndowooza bikomyawo siina birala byenjagala kyembadde nsinga okwagala kumpa respect n'okutegeera ensobi ye yamaani kyensobola okugamba ekyo. Then olina oluyimba olupya? Nina oluyimba olupya baluyita buli gwolaba owakabi teyava mu bbanga ebyo byolaba ebyakabi tebiva mu bbanga. Wali abatonya obutonya naawe leka mbabo bolaba abakabi tebava mu bbanga ebyo byolaba ebyakabi tebiva mu bbanga topo wagweremeza mu kiweemu kabanga sho wempise si woba oyita buli omu abaako ne waayita omukisa gwo si gwe gwange. You understand? Oyimba ku kikulu n'oluyimba lwolupya? Oluyimba olwo lukutegeeza ensi eno nti tolaba muntu n'olaba nti w'amaanyi n'olowooza nti yava buvi mu bbanga n'agwa. Basooka kuba abantu ba ku ground ne bamala ne bafuuka ab'amaanyi, so buli muntu nga bw'omulaba muwe ekitiibwa you don't know kyagenda obeera enkya. Yamaani lubuulirira lumotivating abantu abakola beeyongere okukola nnyo baleme kuggwamu maanyi. Yesebo. Then njagala tumalirize abaproducer abakola ebintu nga ebyadde bikoleddwako n'abayimbi abatoyiza kuba bakaki just kyembawa just be love tuleme kwekyawa nnyo tuleme kukola ntalo tutambulire mu nsi nga tweyagaliza tuwe n'abantu betukola nabo ekitiibwa kuba tomanyi enkya kigenda kuddirira enkya levo ki oli gyagenda obeerako bagwe gyogenda obeerako kyekyo kyokka just entalo si nnungi kyensobola okubagamba. Then era abagamba mbu obadde oli mu kabadi nabo baako kyobagamba? Bagamba nti ndi mu kabadi balimbira ddala kuba sina byempisaawo singa mbadde nina byempisaawo singa nabiyisaawo dda kuba bantu bangi abankozeeko ebintu byonna ndibadde nagamba nti kangene mu media naye nali nasirika era nze okulaba nga nze mu media ebadde ensonga yaki nkulu nnyo. Abantu balagira oluyimba lwo gye bayinza olusanga? Osobola ogenda ku YouTube no searching Power UG PAWA space UG
oba ojja kubanga ofuna music wange yenna ne obanga koli ku TV oka requestinga kaawo buli wamu wonna audio byonna bimala yes kati video guleete eno yeri ku TV ekuba guleete eno yita waita ekuba mbo yita waita nze nnyo ntennuma ennyo ntennuma wennuma nyonze wayase tikwata omutima gwo guleete eno amaziga go galeete eno kwata omutima gwo guleete eno amaziga go galeete eno kwata omutima gwo yaman amanya Power UG wonna ogenda ojja kunsangawo ku YouTube Spotify buli wamu bandagire ddala bakulabira bulungi bandabire ddala bulungi era nga buli wosanga nga Power UG lubaluseewa bwonsanga nga omanya nti yenze omuyimbi w'eggwanga Power UG mbaagala nnyo bannaye nze siri musajja mubi basaba mumpagire